Webali Dala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program The Inside Story. Akasera kano yebegenzi maso n'okuba nti eyingirawo. Mpewo za 17 katonyezze mwenda. Yenzo omukugulu kungunuhu. Okubuuzaako ne gama tuwebale kutuuliriza wonna w'osinzira okwetoola ekibuga ekikulu ky'eggwanga Kampala. Abatufuna nga musinzira ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebale ddala. Abingi bigenda maaso n'okulabika nti bitambula era nga mu ddwaniro egyo tugenda okuyitira nate okusooka uno omukulembeze w'eggwanga erya Putin mu ngeri ey'ekimpukumpoko. Amawulire gagenze maaso n'okuba nti gategeezezza nti Putin munnange yasooba nga tayagala nsi mulabe nga tayagala kamera. Putin asisinkana Prigozhin. Kibadde confirmed nti ababiri bano baatudde mu meeting. Putin ne yali ayagala okumuwamba. Katugenda kuyitawo tulabe. Eggwanga lya North Korea bubefuse ne America waliwo nnyinyi z'America ezibadde zibiga eggwanga lya North Korea bazitutte emisinde. Tubirina. Linda omanye ebikwata ku KA-52 alligator the black shark. Eyo helicopter y'eggwanga erya Russia yesinze okuba ebyokulwanyisa by'aba Ukraine. Buli bye baleeta ng'Omurussia ayungula helicopter y'omutawaana de bayita the black shark ng'egenda ebiwenja ng'ebikuba ng'ebisaanyawo ng'eddayo esirika. Scout helicopter ojja kugimanya ebigikwatako omukwano gwaffe atuuliriza. Ewaka bekyatambula bingi nnyo twongedde okutegeera lwaki omubaka gwe bayita Jimmy Lwanga mu nakibiina ekya NUP yasinkanye Muhoozi Kainerugaba. Yayogedde kakati bino bikyali awo bigenda maaso n'okulabika nti bitambula bwe nataddeko Pale FM ekkulera omuntu wa bulijjo atugenda kubitegeera bwetyo mukwano gwaffe atuuliriza. Olunaku lwaleero